Abakakiiko k'ebyobulambuzi mu disitulikiti y'e Wakiso be basisinkanye Katikkiro Charles Peter Mayiga. Bano bagamba nti batunuulidde ebifo bya Buganda ebiri e Wakiso nga baagala bikulaakulanyizibwe kuba bya nkizo mu byobulambuzi. Tuteeke signposts ku nguudo ezikyama ku masira nga nnungi. Bwe tuzimala tusende enguudo nga zisaana okugenda ku masira. Emabbali w'enguudo tusimbeko emiti. Community tugikubirize nga ne Kamala byonna bw'atuyambako emiti egyo bagikuume era bagirabire ko tusobola girabirira giri mu bantu. Katikkiro Charles Peter Mayiga agamba nti ab'e Wakiso bakoze bulungi okulaba obwetaavu buno kuba Buganda ne Uganda okutwaliza awamu zitudde ku zzaabu omukusike mu byobulambuzi. Yafuna abalambuzi obukadde 11 mu mwaka gumu Dubai. Singa buli mulambuzi aliseeyo $2,000 ate kitasoboka kuba Dubai baseera nnyo. Fe twafuna abalambuzi bameka, twafuna akawumbi kamu n'obukadde 4 mu bulambuzi ndozo mwaka oguwedde $1.4 billion. Ab'e Wakiso basabye Katikkiro nti kyekiseera ayite abakulembeze ba disitulikiti endala nabo benyigire mu nteekateeka bweti bakulaakulanye ebifo bya Buganda ebiri gye bakulembera. Bawandiise olukalala lw'ebifo ebyogerwako nga kati ekiddirira kwe kubikulaakulanya. Enkiiko z'ebyobulambuzi 2 olw'e Wakiso n'olwa Buganda ze zigenda okwekebakeba eddimu lino. Wisdom Kiyonga, NTV Akawungeezi.